Amanye ndobozi wa mtemisi SMX representing straight out SMX Media. Mnebaza nyo ba SMX Media subscribers bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwa subscribinga wano ku SMX Media. Ne nkugamba gwatana kubeera nga subscribinga mbunira fo waneno stories of tuzi converting nzibeera nga ziweuka. Data wali mekubeera nga agenda mungi. So bambika nkusaba subscribinge wano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates na ddala okuvira ddala mu entertainment industry. Olutalo lwa Cindy ne Sheebah ate ndaba nga otandise luto. Ndoze ntugiyite World War II. Kubanga first version yagwa bewalana ne bewandikira obuyimba zonna version kwolo omulundi zava nizibera nga zi dedicatingira side endala oluyimba just ku lutalo lwa Spice Diana ne Sheebah Kalungi Spice Diana ekaya yasobodde okubeera nga wandika kayimba Sheebah Kalungi tewali luyimba lwe yawandise kati ate no mukitso kwanjulira olutalo ba phase 2 ya ndoza eno tugite second wave ndoza tubitwale mu ngeri ya COVID-19 first wave yagwe ya Cindy ne Sheebah Kalungi katuli mu second wave ey'olutalo lwa Cinderella sanyu ne Sheebah Kalungi nera nga Cindy yalutandise kubanga yavudde n'agamba Sheebah Kalungi yeyita proud na kyeyombekedde eti kigamba ekyo no kya Luganda naye maama kintawaanya proud na kyeyombekedde wana kyeyombekedde oba na kyeyombekedde ekimu ku ebyo so naye Cinderella avuddeyo n'agamba nnyabo wenyumiza mu kyokubeera omuwulu kubanga ye mu posts zasinga okubeera nga apostinga Sheebah Kalungi alaga yenyumiza mu butabeera na musajja okitegera advocating nnyo for independence of a lady oba abakyala babere independent nesindarira sanyu avuddeyo n'agamba sinyabo Sheebah Kalungi totutijjirako totubulira ebyo byonna byonna byogenda otubulirawo advocating asimanya abakyala babere independent biki bw'abaami tebeetagisa osobola obeera independent buli kimu n'okimaliriza kyokka nga gwe manager we ekisooka si mukyala obeera oyagala abakyala babere independent lwaki tokozesa mukyala n'omukyala oyo n'omufuula independent okubeera nga asobola managing omuyimbi nga Sheebah manager wo musajja tumumanyi bulungi nnyo Cinderella sanyu n'ava n'agamba promoter wo musajja tumumanyi bulungi nnyo Cinderella sanyu n'ava n'agamba neera ne nani agambye ati agambye manager wo musajja promoter wo musajja abakwasaganya business zo basajja makeup artist wo musajja kwegamba gwe basajja bokabe bakwetorodde in terms of business n'ebintu ebiyinza okubeera nga bi outstanding abakyala kyokate gwe novayo n'ogamba abakyala basigadde mbu bannange tunobeera independent simanyamu newobeera proud na kyeyombekedde tekirina buzibu naye ate nga gwe obulamu bwo bwetoroddwa abasajja lwaki tuteekawo abakyala ab'enjawulo okubeera nga basobola okubeera nga nabo beeyimirizaawo ng'abakyala ne tumanya mbu omukyala kyasinza okukola makeup ku Spice Diana mukyala neera n'abantu abala ne basikirizibwa okubeera nga bagenda owoyo n'ogamba muneyo ba manager wa Sheebah Kalungi mukyala abantu ne bagamba manager kyo yasobola managing omukyala manager kyo omukyala kyo yasobola managing omukyala kwegana n'ogamba buli kimu ba promoter bo n'abeera mukyala so that nabo bafuula proud okubeera mbu bakyala basobola okwenyumiriza mu ebyo bakola nga abakyala so olutalo luno tetumanye lugenda kubeera nga lugwera kubanga Sheebah Kalungi tanakubeera nga avaayo okubeera nga replying Cinderella sanyu naye gwe kyogenda okukola kiri simple okubeera nga subscribe na SMX Media updates zonna ja kubeera nga nzikuwa ezikwatagana ku lutalo lwa Sheebah Kalungi wamu ne Cinderella sanyu lwagyeko akawuwo olunaku olwaleero amanya endoboozi zisigadde nze busa SMX representing straight out SMX Media. I sign out.